mukyala wa Bobi Wine abantu bali bamulaba nkonga ayogera Babi Kyagulanyi yajja nga bakutte baawe bwe yajja okwogera ndowooza interview esooka oba mutwala mu kooti we bati nga Bobi no before yajja n'ayogera eri bannamawulire abantu bonna ne bagamba ono omukazi lunaku aliriddawo mu kwogera yayogeza boldness yalaga amagezi mu kwogera nga tayogera kwemoola ng'ali articulate kwegamba manyi omuntu yajja n'ayogera abantu bonna ne basooka people paid attention omanyi omuntu asobola okwogera toyagala amale talina gwe yanenya kubanga kati bakwata Bobi ne bamukuba ebigere ne bamumenya ebigere mukyala Bobi Wine we yajja teyagamba bannange Erias Lukwago nga sinakulaba bannange gundi nga sinakulaba bannange gundi bannange nega kati Kakalamu omukazi yagudde mu bigalubindi bye n'ava mu bigalubindi n'atandika okwogera ng'anenya bunenya bantu kye bayita okuvuma kakati aba opposition mwandibadde ku mulembe guno mwegatta mujja nga tetunabawulira tetunabalaba oyo mukazi yabadde ayagala Joel Ssenyonyi ajja apame mu sowaani zali okategere nti kwegamba mbwakoze nnyo kakati Kakalamu kwonoona kakati Kakalamu kankubuulire Kakalamu bakwata Babi Kyagulanyi embwa ezo ezimu ne zigamba mbuno yeekoza Katonda n'atuyamba emmandwa n'egwa ku General Muhoozi n'afulumya ekifaananyi ng'omukazi bamutadde wansi tekigenda kuvaayo ku internet ng'omukazi bamukolako bye bamukolako oyo mukyala Erias Lukwago gwe basasulira abaana gwe bawa medication gwe bawa ticket otambula ne bbaawe gwe basasulira omukozi maid w'ewaka tetumulabangako nga ze nga yo omukazi yeegatte kwa Miriam Matembe bavumirire tetumulabangako na tweet gwomanyi nti abantu abamu badde tebamanyi n'amannya ge tebamulabangako naye oyo omukazi yakoze bulanda Kakalamu tosobola kuvaayo newankubadde opposition ekoze ekikyamu n'ovaayo n'onenya abantu kati abadde ayagala kati Erias Lukwago bamukutte Muhoozi yamukutte oyagala opposition ekole ki kyetakoze kubanga Joel Ssenyonyi yavudde n'ayitaba opposition bakoze press conference bagenze they are trying. Who the hell do you think you are? Abata kugambe who do you think you are? Kwa nokugamba who do you think you are? Mba nkwewula nkupima nesinga ngamba who the hell do you think you are? Eyo statement erimu ekivumo Joel Ssenyonyi yavumye General Muhoozi kakati oyo mukazi mukyala Erias Lukwago goso kyogero lawe bataka kukime watwogerera Joel Ssenyonyi ku kyagambye Muhoozi ayagala kutwala kifo kye and they can fete tufaayo niwanagifuula n'agamba nti nno kakati Uganda tugenda kulenda lead of opposition teri kulonda BMP we don't give a shit no one gives a fuck you do you guys whatever you do kiki ngambye teri aya kyonna mukole we don't care by the way mwekamba buulire ate lwaki you don't care nga ate nsi yaffe Kakalamu kwe kankubuulire Kakalamu kankubuulire enso giraba terina gyeraga nzabuuza wakati ng'omusajja aliko n'obuswiriri obumuliko wakati ng'ayogera kino alagira kino alagira kiri kijja kitya nga bannayuganda abongera omuti omuyisaamu eggaayo n'okumugamba nti tujja mugambako mweyongera buli olukya Kakalamu kye nagamba Kakalamu abantu bali mu State House bwati akwegomba ng'ogifuluma tokiwulyangako nti ogenda mu State House abo bebekulu abafunayo ssente bagenda bakusabasabako paka ku mulyango tokiwulyangako kati weebuuze gwe kyogamba omuntu akola mu State House wa Museveni lwaki yandibadde asaba ku bebekulu ku ssente yabatafuna bali bubyeze embwezo ziraba ziwangu tu weziwandula ozikolera zikera ku macha nezikufuma nezibanga ezikuyamba gwani buli dakika zikubuuza gwani mama kati ku kino kyombuuziza Kakalamu abantu abakyasinza obunyiivu mu Uganda Kakalamu tebakulimbanga tola nti abaganda banyiivu wuliriza Kakalamu mpuliriza kyenkugamba abantu wadde mulaba abaganda banyiivu ngenda kugamba munange okyewunye Kakalamu abantu abakyasinze obunyiivu lwakuba batya kwogera banyankole Kakalamu otyanga omuntu nabbira mu linnya lyo n'agaggawala naye nga gw'oli mwavu Kakalamu
no one not Bob Wine, people will come. No one no gamba wisdom mute, people are going to come. Ekyo naye kyenewuunya omusajja alese entiisa laba buli omu alaga anti Muhoozi yasoma akatabo ka Machiavelli yagamba mu kifo ky'okuddira abantu okwagala bateekemu entiisa ebyo tebijja kukola kyembadde ngenda okugamba kakalamu ngenda kugamba Muhoozi oyo mulaba mbunna ateekamu abantu entiisa ye yennyini atya very soon taking ekifo kya president ebyo n'omusuli yenna abitwala olaba noyita Ojoko yafugako Uganda yani Tito Okello eyayita manyina teyagendako na Mpitu. That's nothing. Naye tuli kulongivite kakalamu oyo Katonda yakeera bwati ne tulabako ku basajja abagenda bajja genda tulaba nti abo bazadde buli omu alina abaana nga 8-10 ojja kulanga n'abaana baabwe babeegaana amannya. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Okay. Olina kyewejjusa okuba e Bulaaya mu kaseera kano kasola bangu omuntu atuddeko bwati mu muti olabira ddala ng'ensi ogisobola kati kino kye tuyita okutuula mu kati wano wo buli olabanga ovudde n'otulako wano bwoti olaba ng'ensi okola ki ogisobola naye kakutande olaba obweru nga bukunkumuka bukka wansi awo wetandika okwejjusa noga nekiki lwaki nalondawo wano Kakalamu waliwo bansesanga era kati Kakalamu oli mu Canada nga wadde akasana kaaka naye ng'ojjira mu gujaketi lenga naye kaji ezajja wano nga gundi almost eweddeyo naye nga amannyo gakubagana okufaako obufu naawe yakujira munange najjo mukibanga ndi oba naloni mu t-shirt nanga naye musajja gw'okikola otya naku kisaawe kwennyini namukima ku kisaawe Kezi nangamba kaye towulira mpewo konza nasirika newe twali tugira nanga okikola otya oli mu t-shirt nemuga tonnabawulira mpewo naawe empawo yaweddeyo ate yamala n'abanga amanyira ng'alinga waliwo we nali mpakinze emmotoka tutambula kati yatugenda ku kivulo bali bategekedde ekivulo awo nemugamba naye akajaketi ako wandibadde ojja nako nti nedda nze mutima gwange badde ndowooza wandibadde ojja nako nti tugenda okutambulako wano paka ne wayina nga akoze akajaketi kawe kabiddawo nyamaliriza Alexander Lujja yamuwadde bamita Alexander ye Lujja Alexander ono gayi ategekeri buyani Alexander oyo omwami oyo munnanga nti abantu abamu bamanya face naye so tubalirizaako ne leero Kezi tumusubwa era Kezi yonna gy'oli naye omanyi Kezi lwaki yajja e Canada abunyogovu abeera California eringa Spain mu weather bw'otuuka Spain olowooza oli mu Africa akasana akasana ka Africa kakufuula muddugavu
but waliwo ekikibayita ebbugumu like tofuuka muddugavu but ebbugumu you know tobola ba World Cup ya waneno era nasooka ningamba nerinda mbadde ndabanga emipiira gino gyonna nasira banko omupiira gwe bagamba water break water break abantu tebafa baleesa amateeka amapya dakiika mu first half mulimu water break banywe ku mazzi osobola kuba nga odduka omanyidde nga golowooza oli eri wammwe kumba oli muli mu California n'ogenda ogwa ekigo ng'amazzi gakuweddeko so kakati musajja amanyire ebbugumu era baganda baffe abali mu California mwana kyakabi nnyo naye kakati ffe abali eno mama nyabo kati era kati waliwo abagendo tulanga tuli mukasana bagayi tubonaabona fo tula mukasana nga mutulaba wano jima bakola jima ali wali tulina munaffe jima ina ali wali musanyifu yekalirira fe kati buno obudde wano mutulaba era we kaneyongera mujja tulanga tutula mukasana kubanga lyessanyi maze emyezi emekasi kalabako Nane tubanirizaako nnyo nate olunaku olwaleero the answer channel Zakoneka Wisdom Official mikutu gino gya YouTube ng'abogera ku mikutu gya YouTube so okwate ng'otufunira ddala bulungi nnyo n'ekujukizaako baganda baffe abali mu North America n'abali mu Europe be tutambula nabo mu lugendo abali mu kulaba obulango bwange nga butambula abali mu Australia abali mu UK abali mu Germany Netherlands nga mulaba ku bulango bwange bukwatagana ku online business obukwatagana ku online franchise business of course nze agezaako kwatenga ntegeeza ku bantu aba batana kutegeera there is an option yeso kwatenga okwetsa ngwita ku mutimbagano n'olaba oba kinzo kwata kikukolera naawe nga bwengezaako kwatenga ntizimba alongside my job alongside my regular life gyentambuza sikwitinga mulimu sikugamba nti guveeko olubotandika enti ogenda funa is not a get rich quick but is just building a system alongside what you are doing mpola mpola deni utandika olaba ng'ofunye confidence osobola okukwata ng'osalawo oba n'okukola decision yoga nti either I can go this ng'omulimu gwe gwekola oba nsobola okusigala nga nkyatambuza mpola mpola nga bw'ogezaako okukwata ng'otambuza so website eyo eri www.g-yepera.com bw'omala ogigendamu definitely ejja kukwata ng'ekwanulookinga woteeka enamba y'essimu woteeka amannya go ne email address bw'omala obiteekayo bajja kwanulookinga kye bayita free webinar training video yasaalemu n'ekitundu ogiraba kujja n'ez'abantu ab'enjawulo nkiddamu gy'olaba journals gy'olaba tewaliwo we bagenda kunyonyola byonna about the business babeera bannyonnyola jja nengeri gye baskipingamu the skepticism gye bakolamu decision yaabwe ba gye bagamba nti finally this is yes for me so babeera bakunyonyolako abantu abo ab'enjawulo abatekinga step eyo kati okutandikira ddala okulaba what exactly are we doing business eno eri kuki kiki ekituufu kye tukola which company are we partner with kiki ekituufu kye tukolera ddala ogenda sasula $149 $149 ezo zi refundable fees ng'otuuka eno olabanga it's not for you to get that money back within 30 days olabanga kintu kyosobola okukwata ng'okola tuba tugenda ku step eddako $149 si startup capital is just for due diligence process kyokka era bw'omaliriza ezo due diligence process nga tugenda ku next step ekuli engeri osookwate okolamu strategy enjalo yotandika mu business eno so wetuli so okukwata okubirako ku namba yange y'essimu singa olabanga oba oli awo inawo otategedde tujja kuba twogezeganya naawe kusaidi y'essimu bannange mwebale mwenna abatuwagidde nabagamba nti oba oli yonna mu nsi oba America oba Europe oba oli mu Buwarabu oba mu Uganda ng'oyagala kusala olubuto gwe lya byonna nywa bbere yalye ennyama yonna gy'oyagala bwe kituuka mu kusala olubuto tuyina fatia tea kano kajani kali organic okanywa bunywi olubuto lwo ne lwesala okujjawo ng'oyagadde lugejje luyiike eri naye tokkiriza lubuto kusukkako olubuto lwo ne lwesala bulungi ate bw'oba muwala ng'oyagala kugejja mukola ka hips kabina ebintu ebiri organic ebya fatia ebyo ebigejjesaamu katono bwe kati ng'omuwala n'ogejja nga oli proportion togejja lubuto naye just gejjako ng'oli proportion oba w'oba ozadde omwana kuva ku mwaka kumpaka 7 tulina obuugi bw'osobola okuwa omwana n'alema kulabika ng'ali malnourished ng'obubiri bwa red simanyi yero bitya omwana omuwa bwe buugi buli organic tewejjusa naye oba ebintu ebyo byonna byonna ggwe nga wagula akajani okusala olubuto ne lutasalika tukuddiza buddiza ssente zo biri organic okafuna oti osobola ogenda ku social media n'oteekamu ogenda mu Facebook teekamu ti Fatia Lujja oba TikTok Fatia Lujja ojja kuba ng'olaba Fatia Lujja n'ennamba ye oba osobola okumpeereza WhatsApp ku nnamba yange no nga Wisdom ennamba ya Fatia Lujja yeeruwa
enamba yange eri 070 49 439 nawe ayagala akajani ako oba oli mu America oba oli luddawa nga Wisdom njagala kajani aka kafatia akasala akali organic oba oli muwala oyagala gejjamu kabina hips weereza ka WhatsApp ku namba 070 49 439. Okay. Mpulira banayi mbadde ndudde okulya kagundi bwe kati. Week eno ebadde erina ebintu bingi nnyo betugenda okukwatako oba oli awo ebyo byagala biki ebyo yogurt yogurt munywera ddala nno kati naye ntandise ofuna wano ntandise ofuna wano nfuna layini wano owaze 6 pack agala zino ki kati ate neki oba kutuula nnyo mu ntebe kuba ntuula almost 8 hours. Wow. 6 pack nezijja nezitandika okwetuula okujja zeepa zijja zeepanga ne bagamba n'akabuto katandise okujja mpuli eno kajja nabeerako omutono netandika okulaba ngaagejjamu nga ngamba baganda bange nga baseka naye nawe bwongamba nti etandise okugejja olubuto nze bagamba nti Wisdom make sure towakakalamu ebintu ebisala omugejjo kakati weekend njagala osoko byekubiremu nga ngobogirabye kanzi byembadde ndaba ebiri e Uganda badde ngoberera nnyo ensonga za mwami Elias Lukwago Lord Mayor former Lord Mayor n'engeri abantu gye balisiivinzeemu famire ye sometimes oyinza obutamanya angu story gyeraga but wogiwe nnyo attention ogana naye abamu bayandibwa abatuufu kubanga babadde bagamba nti okuva ebbanga lyonna lyabadde bagenda mu struggle bakutono bakutoli bakutte babi bagenze bamenyemenya enzigi emotoka ennyumba bagenda ne bagimenyamenya byonna mukyala Lord Mayor asasulwa ssente mu gundi mu KCC ayinako eddoboozi lyeri asobola okwongerako mukyala Lord Mayor kati kankikunyonyole mukyala wa Lord Mayor asasulwa omusaala okuba mukyala wa Lord Mayor bamuteerako maid mukyala wa Lord Mayor kyobala ne bali muwezi omukazi bamwambaza ebijo kitegeze eddoboozi libadde era mukyala wa Lord Mayor naye afuna red passport ku bbaawo actually no lindako afuna nkisa red passport afuna ticket singa bbaawo aba n'olugendo mu America oba luddawa ne bamuweerako mukyala wa Lord Mayor nga Lord Mayor abaana bazadde sina omanyi otwogera gavumenti abantu Museveni ekintu kyonna yakipamamu basobola okuloza bintu bya Museveni newuunya lumu nasindikira kojja wange Frank Gashumba ne mugamba kale n'oba osiriwadde kojja tosiriwala ate kukka ojja kuswaza abanyarwanda togamba nti nno Museveni asasula mbu aba opposition mulaba ne mugamba bannange gwatugamba nti wasoma si Museveni se system government nti president omulala ne waliddako era bajja kusasula opposition tekitegeeza nti no president oyo asasula kakati kyengezako kugamba n'abaana ba mukyala wa Lord Mayor Elias Lukwago babaweerera babajjanjaba kakati anti gwe abadde ayagala nono tugenda kwogera ku Lord Mayor yansomesaako eddoboozi libeera ddene bwe lityo liba ddene ntandike okay omanyi kakalaamu waliwo ebintu osobola okwogera ekintu kakalaamu omuntu n'ategeera nti oli musiru ng'oyogedde nina omuntu kati kambabuulire abanjogere ki olaba mukyala Museveni Mama Janet omukyala oyo okimanyi nti nno n'oba tomwagala naye lwakubanga alwawo okwogera tosobola na kumulaba lusi nsobi tinewaba takimanyi kizibu okwogera era kyovula ajjako mu kakiiko ka parliament omulundi ogutaddanga kubanga be bamwokya ng'osobola okwokyezaawo n'omukyalo omulala bamuyita Kajina abantu baali bamwenyiwa kubanga babba ssente mu UNRA bwe yajja bw'ati okusinkana akakiiko ka parliament yagenda okulaba nga okwogera agenda kwokya yeetonda yagamba bannange mbadde mbasaba ebyaddala nange ezo ssente mbadde zo zabbibwa naye mbadde nsaba mu nsonyiwe walayi bonna abantu abaali okwo
era kyovula buli muntu ayogera Kajina agamba Kajina kale because Kajina could repent easily dani bana balala abanyakole n'abanyarwanda bali arrogant osegere ekintu ekyo kati omuntu omusirusiru wayogera bwati muganda wange kankoyo omuntu omulala kati katuve ku mama Janet Kajina kati kangende ku muntu omulala nkugambye nti no mchala wa Museveni Janet mama Janet nti kizibu nnyo abantu mukwata ensobi ne wajja bwati kwogera asoma busomi speech n'agenda n'atuula wali mulabeko ng'ali awo mu discussing ng'ali awo bya freestyle kwasobola kwa yemanya obunafu bwe kyenkugambye nti no tasobola kujja mu kakiko ne ka parliament kwanga omanya noka abantu bajja gamba nono akoze eki kati katuve ku abo abakulu katukke waliwo ono omukazi socialite nalinze mulaba ani ono omuwala oba ekisitu oba something yagenda lumu nakola deno yampa akantu nanga wisdom gwe munnamawulire omuwala ng'ayasama kunze muwala ki nti ono munyarwanda munno kanampa yakola interview nego bayita Ibrahim Keizi ye Ibrahim Keizi oyo gayo mutono omuwanvu wallahi bali mu dduuka saamalako nalabye dakiika 2 nga sirabanga muwala mulungi ng'omulabye nga naye ayogeranga eddebe ndowooza yoyo yakola interview gendeze yalaga butambi anti bonna banyarwanda bonna bafaanagana abo bali babiri aba bawala awo yeyalaze naye bannange kanzoke nanywe na kalamu olesa akatambi nalabye omuwaatwa gw'akatambi nentya n'okutya njagala abantu bo bagamba nti omukyalo ono nedda ngenda kujja bulira katono nnyo omuwala oyo baye kisitu ababimanyi babimanyi interview yagikola yali takola ku interview era bambuulira ko yakoma sinamulanga akola interview baali tebabulyanko omanyi omuntu asobola okwogera nga eddoboozi teriri kaamu teriri attractive ng'ayogera apapala nga tebamuwulirangako wallahi yagenda okumaliza oyo omuwala okwogera era ddeno namugamba sisoma comment kanzikireko mu comment nga comment 95% bamugamba sigalayo mu closet laga bulwazi bisambi matama bibyelo gye wakola bambi toddamu kwogera osegera kati nga neggulo ly'ebbugi amusinga okwogera gwolaba atayogera kyengeza kugamba nti omuntu asobola okuvayo okwogera n'ayonoona mukyala wa Bobi Wine abantu bali tebamulaba nko ng'ayogera Babi Kyagulanyi yajja nga bakutte baawe bwe yajja okwogera ndowooza interview esooka oba mutwala mu kooti bwe bati nga Bobi before yajja n'ayogera eri bannamawulire abantu bonna ne bagamba ono omukazi bonna kwaliriddewo mu kwogera yayogeza boldness yalaga amagezi mu kwogera nga tayogera kwemoola ng'ali articulate kwegamba manyi omuntu najja n'ayogera abantu bonna ne basooka people paid attention omanyi omuntu asobola okwogera toyagala amale talina gwe yanenya kubanga kati bakwata Bobi ne bamukuba ebigere ne bamumenya ebigere mukyala Bobi Wine we yajja teyagamba bannange Erias Lukwago nga sinakulaba bannange gundi nga sinakulaba bannange gundi bannange yajja kunnyonnyola nti bakutte baawange tategeera baawange bamumenye kyenjagala baawa nannyonnyola ebintu eggwanga lyonna lirimu n'ava mu Luganda nadda mu Luzungu oyo Babi ensi yonna negamba this lady is a true leader osegera ekintu ekyo Babi yajja tataddeko galubindi zino simanyi ziringa jalo yajja ng'ali nakyo bino bigamba nnyo n'abawala bino nze Buganda yantwalanga ku campus ngambanya abawala nti omuwala teweefuula Christmas tree enviri zigweno wenno yambadde lipstick otaddeko ebyuma Babi Kyagulanyi genda omulabe yajja bwati ng'ali nakyo nga taliko wadde lipstick kubanga ebintu bye twalimu byali bya nnaku najja n'ayogera agenda okumalanga na buli muntu abamu abakaaba abamu osegera yafuna Babi Kyagulanyi became a center of attraction because of her presentation and her appearance. Her appearance was so appealing nti nga talinga Christmas tree. Kakati nkugereza bali kuleetera an example. Ebyo byonna mukyala Erias Lukwago talina n'ogwo gwe yayigirako. Bwe bakutte bbaawe kyasoose n'akola manyi tulina omulembe era nze newunya n'okwewunya abantu. Bino bye mweyisa eby'abazungu tebikola mu Africa. Bino byolaba gundi kakalamu
nti omuntu afudde yes mwambale galubindi mwe n'abaana abafiiriddwa yes osobola bikola kwa muina sente but to the culture little bit waliwo abasigala nga abatunulidde osegera kitamwe afudde tekyedako ke mwezirimbaganye mu gweri but first people look at people otegera naye kati we mujja nga mwambadde galubindi ziri eno osegera kati mukyala Elias Lukwago nze interview gye enda sinakuddamu zira nalabye ezo biri kwe nakomye emu gye yasose n'ayokya ne nga mbona omukazi anaabira luddawa ozo yambadde galubindi za gundi bwe ziti oyisizaako bw'oyisaako galubindi zino eza ennene bwe ziti kakati ozze weekozeeko which is not a bad thing ne bw'oba weekozeeko n'otandika ne tukigumiikiriza appearance yo ne tugamba okay otaddeko galubindi okay n'otandika okwogera ebigambo kakalaamu ebigambo by'oyogera n'oba nga weesudde mu kinnya yazze kunenya abantu batamukwatako oyo omukazi yandibadde akola press conference ku Babi Kyagulanyi nga kyeyakola n'ayita bannamawulire n'ayita ab'NTV ne babeerawo n'ajjako bigalubindi byabwe ebyekisiru ebyekimalaaya kubanga Africa is a cultured society. Najja nga ayambadde asibye akagundi ke bulungi nnyo najja bwati n'atuula n'addressing eggwanga. Ne kakati kakalaamu omukazi yagudde mu bigalubindi bye n'ava mu bigalubindi n'atandika okwogera ng'anenya bunenya bantu kye bayita okuvuma. Kakati aba opposition mwandibadde ku mulembe guno mwegatta mujja nga tetunabawulira tetunabalaba. Oyo mukazi yabadde ayagala Jole Ssenyenya gyapame mu sowaani zali okategere nti kwegamba mbwakoze nnyo. Kakati kakalaamu kwonoona kakati kakalaamu kankubuulire kakalaamu bakwata Babi Kyagulanyi embwa ezo ezimu ne zigamba mbuno yeekoza. Katonda n'atuyamba emmandwa n'egwa ku General Muhoozi n'afulumya ekifaananyi ng'omukazi bamutadde wansi. Tekigenda kuvaayo ku internet ng'omukazi bamukolako bye bamukolako. Oyo mukyala Elias Lukwago gwe basasulira abaana gwe bawa medication gwe bawa ticket otambula ne bbaawe gwe basasulira omukozi maid w'ewaka tetumulabangako nga ze nga ye omukazi yeegatte kwa Miriam Matembe bavumirire. Tetumulabangako na tweet gwomanyi nti abantu abamu badde tebamanyi n'amannya ge tebamulabangako. Naye kubanga Uganda buli tulese buli musiru yenna twasamira era bano Frank Kashimbe batuletedde buli muntu yenna okwasamira buli muna Uganda tetukulabanga nako wadde kale katuve ku bali be basiba mu kkomera oba ekikolo ekyakoleddwa tujja kiddako tetulabangako kakalaamu kubawala juzi bakwata ono Twaire ono muwala munamawulire bino ebye Tanzania kale watayagala commentinga ku bya Uganda bamukwata ku bya Tanzania tetulabanga nako oyo omukazi agamba mbu yasoma simanyi basoma simanyi. We've never seen them. Kakalaamu kita aba abantu bafunye omukisa nalabye n'omwana we Elias Lukwago omuvubuka. I want to appreciate that guy. Okay we yazze okwogera ayambadde amatayi bitya naye kozesa nzeera newunya naye nga Abaganda bakutte taatawo oli muvubuka oba asoma mateeka n'oli omuwala asoma medical. Amawulire gonna gabanoonya muveeyo mwekolera amanya. You have an opportunity nse bategeera nomanyi nti kino kigenda kuyita nga terina amanyi mwana we Elias Lukwago. Otegeka kye ngamba Obote yazaala abaana bangi akene yavangayo okwogera n'omulala musajja mulokole bamuyita Bishop namuvuunula nako mwana wa Obote yali nnyo mu balokole alina amakanisa ye Kenya. Elias Lukwago bamukutte kitamu abaweeredde. Oyo omuvubuka bangambye oba asoma mateeka naye omuwala gwe bagambye asoma musawo. Muyina chance okugenda ku buli TV mutulaga oluzungu lwe mwasoma mutulaga Oluganda lwe mwasoma muli waka bwe mwogera bwe munenya bwe mutagamba mama wamwalekerawo okwogera aba tamanyi kwogera. Kati Kakalaamu kyenkunnyonnyodde kati family ya Elias Lukwago egenda okwesuula yokka naye gwe okimanyi nti no this time babakwata Elias Lukwago ng'efamily etegeera okuva ku oli omuvubuka gwe nalabye omukulu aweereddwa ku ssente zaffe yandizze bw'ati n'abanga omanyi nti kati singa bamukyaza ku buli NTV NBS
nga yayogera mwana we Erias Lukwago okimanyi ekyo twandigenze okumaliriza ng'oyo omwana kati kansala ng'ayingidde mu byobufuzi naye oyo omukazi yakoze buranda kakalaamu tosobola kuvaayo newankubadde opposition ekoze ekikyamu n'ovaayo n'onenya abantu kati abadde ayagala kati Erias Lukwago bamukutte Muhoozi yamukutte oyagala opposition ekole ki kyetakoze kubanga Joel Ssenyonyi yavudde n'ayitaba opposition bakoze press conference bagenze they are trying kojja Sseggona avudde yadde bagala Sseggona yayogedde ne kana akantu ati kakalaamu kansoke nkubuulire ngenda kukomentinga ku ekyo ebbayirawe tokinerabiza mwanyina Muhoozi ye mukyala we mwanyina Muhoozi ne bannaye Museveni ajoze bannayuganda neggulu lijoze anti kati mwanyina Museveni mwanyina Muhoozi ye mukyala we ebyaddala bino wabiwulidde ku Sseggona si ku Sseggona fe tubimanyi twaswalaswaladde era twekaza bwekaza byatutamaatamadda ne tuswalaswala mwanyina ebya low kati ngenda kule ekya Sseggona ekyo ngenda kujja kankigatteko kano kasembyeyo kakalaamu Sseggona oyo laba byayogedde oyo mukyala Lukwago amanyi Sseggona obulamu ne risiki gye yeetaddemu okwogera ebigambo kati gwe mukyala Lukwago oyagala mu opposition yagasse bonna ab'opposition oyo omukazi yagambye opposition tabalaba Sseggona wa opposition Sseggona yeewaddeyo n'ayogera ebyo ebigambo basobola omutwala enkya mu basement kati oyo omukazi ki kyayagala Ssenyonyi statement gye yakoze mbuki nga tewagirabe kanjironyi ogera oyogera kati mmwe banaye kambabuulire muleme tumanyiira gwe mukyala Lukwago bw'oba tolina byakwogera tuyambe bikkako fenna Lukwago atuluma nze Lukwago is like my kojja is like my brother nate tuyambe oba tosobola kulwana lema byogerera mu nsobi ekyokubiri mwe abaana ba Lukwago omuli omulenzi gwe nalabye omukulu omuli omuwala gwe tuwulira medical doctor katono nnyo mwe baana mmwe this is an opportunity for you to shine. This is an opportunity mwenna mulabe nti Erias Lukwago kuba lawyer we yazaala abaana abategeera come out mutandiko kujja ku TV we ziri ku program you come out and talk because if you don't come out and talk bwe tunaavaayo nga mugamba ate abataateekebwateekebwa we bazze kitammwe abakuziza abaweeredde Erias Lukwago yali musajja mwavuze yansomesaako ku Kampala Student Center ne kakati tubalaba nalabye omusajja omuvubuka gwe oyambadde kooti olinga pastor ekwambadde come out and if you don't talk tugenda kulonda tugenda kuleeta mufumbiro tuleete muganda mufumbiro ne muto wa mufumbiro ne mwanyina wa mufumbiro because kati mwe kitammwe ali awo muli waka buli lunaku gwe muvubuka gwe nalabye singa buli lunaku kati olina TV gy'okyalako. This is an opportunity bakutte kitammwe naye build on that political career goloza kifo kinakusangaawo ng'olya buli mawolu simanyi oba okyabeera na wammwe sokopozinga enkunnyonnyole mwe abatamanyi Luzungu singa omuntu agamba who the hell do you think you are omanyi kyaba akoze aba akuvumye Oluzungu tulina na America kojja Sekamatta anaatuyamba who the hell do you think you are abata kugambe who do you think you are kuba nokugamba who do you think you are mba nkwewula nkupima naye singa ngamba who the hell do you think you are eyo statement erimu ekivumo Joel Ssenyonyi yavumye Jeno Muhoozi kakati oyo omukazi mukyala Erias Lukwago kyogero olabe bataka kukime watwogerera Joel Ssenyonyi ku kyagambye Muhoozi ayagala kutwala kifo kye and they can yagambye Kabanda noonya engeri gye tujjawo oyo leader of opposition tulonderewo waffe they can do that because Muhoozi afudde Uganda pitira tuni yaabwe anyway your tribe eno mufukafuka ne mpamapama buli wamu you make
by the way, General Muhoozi, make that Uganda to be your tribe because your tribe Rwandese and something. You get mixed up with B. Waba mujifudde no, never bafudde Uganda okuba B. Kwa bakulya mu B. Fete tufaayo. Ni wanajifura n'agamba nti no kakati Uganda tugenda kulenda lead of opposition teri kulonda BMP. We don't give a shit. No one gives a fuck. You do, you guys, whatever you do. Hey, chiche ngambi. No, okay. Teri aya chonna mukole. We don't care. By the way, mwekamba bulide. Ate lwaki you don't care ngate nsi yafu. Kakalamu kwe kankubulire. Kakalamu kankubulire. Enso giraba. Teina jeraga. Kakalamu Julius Malema yagamba Bob Wine. Nti Katonda akuyambye nti emyaka giri kusaidiyo. Kakalamu kankubulire. Katonda atuyambye. Tukyalina emyaka aga okulaba ku magenda gaabo bafala. Muhoozi ali 52. Mukulu n'okusinga kojja Seggona. Gomanyi Muhoozi azaala Ssenyonyi. Ssenyonyi ali 35. Muhoozi yatandika okwegatta nga bukyali azaala Ssenyonyi. Gomanyi bafala abo abaana be bayina. Bayina abaana nga mutwalo. But kati kankubulire. Kakalamu kankubulire. Jolo Ssenyonyi ate kati Muhoozi lwakwa atakimanyi. Nze singa mbadde kumpi nandi mulabudde. Mwe muyina ebiteega abaagala ennyo ssente. Jowero Ssenyonyi oyo omusajja mulokole. Ne waaba ne miliyoni egi. Kakalamu omusiraamu akeera n'agamba kino Allah kyampadde kyekyo kyekyange. Kakalamu bw'osanga ng'omulokole va ku bano babujinga abayaaya ababbi. Bw'osanga ng'omulokole yennyini. Omulokole alina ekintu eki. Baina settlement egamba kola nnyo nga Yesu atagenda kukomawo nkya. Kola nnyo obutuukirivu nga Yesu akomawo enkya. Komanyi kye kitegeeza? Obugagga abalokola obugagga babutwala ng'ekyobutaliimu. Asobola okukola Yesu anoonya ssente n'azinoonya nga Yesu atagenda kukomawo nkya naye teyeerabira nti alina okukola obutuukirivu n'obutukuvu nga Yesu akomawo enkya. Kitegeeza bino eby'essente bya butaliimu ku bulokole omutu bakuba bujinga ababbi. Kati Jowero Ssenyonyi mulokole nnyo. Abaddeko mu mbeera ey'okubeerawo ku miliyoni 2 ne mukazi we oyo gw'olaba gwe bajerega. Ng'asigala akyasala akaviiri. Jowero Ssenyonyi ng'asala akaviiri mu miliyoni ze 2 Jowero Ssenyonyi Bob Wine gye yamulabira. Era ne yesooka asika empewo mutayaga. Ye n'amugamba sijja kusinkana nga ni miliyoni ezi. Jowero Ssenyonyi wa miliyoni 2 yagano sinkana Bob Wine n'amugamba asijja kulaba. Gulozo kyamagero sikempewo bagambe afuna sente mmeka. Aba abaana babateeseteesa abamawulire bagaye kyamagero mugagga nnyo. Ojja n'omwekoonako n'odda wali ne ssente zo. Abo abantu abalokere bakyamagero ba Jowero Ssenyonyi tebaagala kumanya. Owulira kyenga kati Muhoozi ne waakera n'amugyako bwa leader of opposition. Abasobola okugwira nabe bano bampuuga. Nammwe abanyankole abali mu government kwa I was there. Mbaddeko mu State House for several. Nze ngamba bali akugwala mugende mu buzero agadde. Ne tusula eyo. Balina ebiteega tebakuta ssente. Kyovola gwe kikwewunyisa kati Ebola yabaleetedde obuzibu. Laba Ebola baali baagala billion mmeka. Bazifuna. Anti nenga gomanyi kye baafiirwa. Gomanyi kye baafiirwa. Nenga Uganda Kakalamu Uganda eyo abantu nga benyiga mu wino nga wali Ebola. Ebyo byobubbi Ebola akwata atya. Ffe bane tukulidde malwaliro ate soko ogende eri. Bayo. Nveeyo naye nyina balaga omuntu takkanga Ebola Kakalamu w'oli enkima oba eba teyidde oba something ng'okafuna Uganda baani abali enkima ng'oŋŋambe mu winawo abantu engeri gye beekulukulunya ng'oŋŋambe mbu Ebola naye abo abantu tebakuta ogenda okulaba Diana Atwine ali awo Ebola is killing Ebola twetaaga buyambi munnange nga babawa ssente nga bazirya ebiteega ate nze bansesa munnange bwe bavaawo nga batendereza nti no balokole nnyo balina ziyiriza abo bafala kyovola abo tosobola basanga naye mu ggulu. Now therefore gwe mukyala Lukwago genda ogambe njagala mukyala Lukwago Kakalamu agambe Muhoozi who the hell do you think you are? Oba your statement oloza nyangu olaye Muhoozi watakukimeemu. Jeno Muhoozi yagambye nti ne Lubongo ya mulundi sawe na muzaye wawe awungire eri yenga yeta wungire eri sebo badde ki
namuzaye wabwe bujumbura Bono. Kino. Noyo Lubongo yagenda muzaye wabwe. Buli omu amukwatako mu ango. Anti balese bya tribe. Balese bya tribe. Inze kinachi. Lubongo yanamugaza. Lumu. Maze banga ngamugamba. Nkolera mu. Bayira kakalamu. Ngenda kugamba kino kikulu nnyo. Mumpulize ne kano ne mukasazemu. Nyine ekintu kyengenda okwo because I've been with these people. Kakalamu okimanyi nti teri yali ayise genocide mu Nyarwanda. Do you know Kakala mumpulize bana Uganda. Teri muntu yali ayise genocide mu Nyarwanda. Ne Museveni bamita mu Nyarwanda. Goroza tekimanyi kyama ekiri awo. Nkiddemu kisegere. Teri yali agambye genocide. Ti genocide mu Nyarwanda. Ekibuzo kiri nti lwaki Museveni bagamba mu Nyarwanda. Naye ate nga kwato omukulu atadde muno. Ani agambye? Era bagamba nti Kakala mutujja kujjayo ebyamanga ebabijja ebyo muhoozi. Okugamba maama we bali mu kwegaana ate bamuzaala mu nsanvu mu mmeka ebintu ebitakwatagana. Kakalamu nze yampe muhoozi ndabayo bw'ogamba Lubongo yanti amugambe Murundi owaawa amuzaye ye Lubongo yagamba ali good descendant of Kabalega. Kakalamu we Bunyoro Gashumba oyo baakera ne basiriwala ne batwasamira nga bali Banyarwanda abo ne batwasamira nti Lubongo ya Munyankole wa State House. Lubongo yo Katonda yamuwa nze era naye nembanga oyo Lubongo ya simaina kumanya oyo musajja musobola mwogere ebintu mutwalo ng'asirise. Lubongo ya naava naga naye bannayinze gwe muvuma nti ndi Munyankole bitya nze gwe mulaba nzomanyi nange naye simanyi nti Lubongo ya nti no mugundi Munyoro. Lubongo ya twaliyo batulidda nga tanavaayo ku gundi oba nali njogera ki nali ndiyogera ku kya Balamu ng'omuyindi oli amaze okuvaayo n'agamba Balamu si Munyoro. Balamu bamugobye ente eye Bunyoro mbubulwade yalinga buli mwaka nga guggwako Balamu ate ente mbu nze saaliyo omusajja ali eyo Bunyoro nno mu kyotala yasimba ekiti mu Balamu n'amugamba omusajja avaayo n'agamba yattanga ente kumbe nga buli mwaka abaalyanga ennyama nga abeeyambuliramu yattanga ente simanyi esukka mu 100 omusajja yajja buzi ali eyo Bunyoro. Kati omusajja oyo twali tunyumyanga ngamba Lubongo nti bana ono omusajja agamba nti no Balamu si Munyoro njagala kukola survey nnoonyereze ekintu ekyo. Lubongo yangamba nti gwe oyagala wino nze kankutandikire namusooka mujja ku Lubongo ya ngamaze okungamba nti Munyoro waayo nimuga Lubongo ya bonaku toli Munyankole Lubongo ya Munyoro ebijja bya Lubongo byaba Lubongo ya tebiringa bya mukwano gwange Dr. Muganga nti biri mu kikomera biriko abantu babiri ebijja byaba Lubongo ana mukwano gwange oyo anti kati labayo omanyi lwaki yasirika bonna abategefu naffe mikwano gye twava ne tumuga nze navaayo ekirungi yawuliza ne muga Dr. Muganga Gashumba akutomeza because Gashumba teyasoma has nothing to lose teri agenda muyita Canada oba America kusomesa gwe yiwe professor mbanna akwogera okuswaza Dr. Kazibwe oba nakakusindika navaayo n'amugamba nemugamba muganda wange you elite Muganga okimanyi nakuweereza akantu wano nga mawulire gano gamuwandikako nga yakuba $1 million ya dollar plus agenda kuzimba amasomero e Uganda. Muganga omumanyi tewakampa ne nakuweereza nakakuya screenshot ninga naye bane Muganga kiki kyatakoze mbayina simanyi kusomesa academia ga yakuba akakadde n'agenda anti kati Kakalamu ngenda kugamba ekintu waliwo abantu eyo Uganda y'ababbi Muganga ne wabba kale kubanga Muganga wanabba ajja kutuwaako ne waliwo ababba batwina wallahi nga toli bafuna naye nga Muganga omulaba Muganga kiri kye yakola kiri kyayitawo ekyanankani naye kati singa ffe tetwafaayo kwogera kugamba Muganga ti Gashumba omanyi nti wetwavaayo kwogera yabirekeraawo ebyotambula ne Gashumba naddayo n'asirika so ensonga eno ndowooza njikuteesaazi nedda si kisaazi bale yatuve ewa Elias Lukwago
tukwataganine ku Muhoozi kwa Muhoozi afuse nadde ndaba Tugume wano nga Tugume agamba yesinga bamu kati nedda nze kampunzike ku mukyala tudde ku gundi ku Muhoozi ku gundi mukyala Erias Lukwago mbadde nkusaba nze Kayi Wisdom bawo yansomesaako ku Kampala Student Center bawo mwagala nnyo newankubadde teyayamba ssomero lyaffe lya Kampala Student Center wadde naaka tuyambe totwasamira simanyi oba tribe ki ani mukyala we Erias Lukwago ndaba mulabe okay we don't know your tribe tetumanyi na manyago obadde ofuna ku sente eziva nti bawo yafuuka meya tuyambe Erias Lukwago atuluma yes yakuzalamu yes fa atuluma bulumi sisola genda we Erias Lukwago n'atanyimira wadde sina sente n'atampolereza ne waba gundi kojja Segona kati tuyambe Segona avuddeyo ayogedde Jowolo Sanyonyi avuddeyo avumye Muhoozi gwe tosola kukyogerako na kimu abasajja kati baba ebifo bya bigenda tuyambe oba tobitegedde dayo mu kinaabiro kyo tandika okwekolako make up yambala ebyo ebigundi bigalu bindi ebiringa ng'ebitiyo okitegedde but nkuwa amagezi wandikoseza this opportunity if you have some leadership skills kwata abaana batandika okujja mu bannamawulire okwogera n'abannamawulire mwe baanamu aba Erias Lukwago muleme kuleka kitammwe kufana talent come out and shine come out mwogere ku TV twagala be Erias Lukwago abapya kubanga kitammwe yabakolera ki yalo uliza akantu kano Kaluwa akamuhoozi nina kadde mbulungi yengera kusaba bana Uganda ndatandika twekolemu omulimu entebe yiyo yawulye Muhoozi yayogedde watogena mu kamera teri akwagala mu kamera tuli live jangu wano entebe yiyo ku muti aya tugenda Lubega genda eri ate tusobola bannayuganda twekolemu omu General Muhoozi tumukolere tumba either tumugobe ku bwa CDF watata obanagala ne tata okuba president eteeka likkirizayo tukole ki eteeka likkiriza naye ate yagoberera mateeka kati kyekyo wetutuuse weewo Muhoozi bwe tutaabeeko kye tukola agenda kutuza emabega emyaka nze abuuza wakati ng'omusajja aliko n'obuswiriri obumuliko wakati nga ayogera kino alagira kino alogera kiri kijja kitya nga bannayuganda abongera omuti omuyisaamu eggaayo n'okumugamba nti tujja mugambako mweyongera buli olukya Kakalaamu kye nagamba Kakalaamu bannayuganda bangi osaba nga bakiyita batya nga basalawo Uganda eyo obutafa Kakalaamu ffe twajja wano Kakalaamu you well know sirootanga nakonze kubeera Bulaaya I was doing good nali njogera ne mukwano gwange Dr. Muganga nayogera ekigambo yaŋŋamba Wisdom mmanyi obadde wano e Uganda you can survive osobola okubeerawo n'oba tokoze tosobola kubulwa mitwalo 10 gy'olyako n'obeerawo n'okaddiwa ne have a bigger picture nayogera ekigambo Dr. Muganga oyo gusobola nagangwa ne Dr. wange lwakwa yanjiwa amayinja bwe yali yesibye kasajja kakagashumba nayogera ekigambo naŋŋamba Wisdom think obulamu bw'olimu oli sure abaana bo banaabubeera nabo kale Kakalaamu laba Dr. Muganga ng'agamba ekyo ekigambo yambuuza naŋŋamba ekigambo naŋŋamba n'ekintu yaŋŋamba sigambye nti no abaana bo bafuuka aba Canada oba boolizaala e Canada bwe bali bannyo kale oba bakabitya ne babaako ne stepping stone babaako a little bit omusajja oyo yaŋŋamba ebigambo Kakalaamu lwaki nkireeta kya Dr. Muganga Tugume oyo bamuyita Tugume gwe babadde muwulya amaloboozi Kakalaamu ali ku ground Kakalaamu
Uganda abantu kasita balaba bawuzidde balabye bayisima babasse Bannayuganda bagenda bunaku beekyanga wala Uganda gena kutuuka mujja kulaba abantu abamu nga beesibyeko bbomu kino tekina bwe kitiisiza gwe Kakalamu oyo Tugume musajja Munyankole Tugume alaba bano abasajja amayine tribe zaabwe Tugume yasooka n'ajjayo juzi n'abagamba mwebwa Tugume yavaayo Munyankole n'abagamba buli Munyarwanda ali mu Uganda bw'oba owulira oyagala special place go back to Rwanda Tugume ono Tugume gwe twogerako musajja nno wa gavumenti be balina ekibiina kya Nuupu mu kusooka naye mukoowu Kakalamu okolera embwa ezo embwa zivuma Kakalamu oba Kakalamu kaganya mbere mu show umuli ate tolimu ati Kakalamu tokolerangako baffalaabo Kakalamu kati kankubulire bwe Kakalamu n'obeere wa muhozi osobola n'okuzirika ezo embwa zivuma zisobola n'okuwanda mu kamwa Kakalamu buli muntu alinaanya wali ne mu State House awo tisimusanyufu beba manyira basalamu waliwe nagamba Abanyarwanda mususu twasamire Uganda. That's the problem. Nembagamba nze ndifire bagamba because I'm half Rwandi. Mwasama bwasami Uganda. Waliwo mugayo muna Uganda asoro kugenda Rwanda na yasama bwatu. Ni mutwasamira buli wamwe mwasama muhozi wagende Rwanda wadde mutwasamira. Nze not right because I'm half Rwandi. But temujje kutwasamira. Now, Kakalamu abafala balaba. Kakalamu abantu bali mu State House bwati akwegomba ngo ogifuluma. Tokyulyanga konti ogenda mu State House abo bebekulu abafunayo ssente bagenda bakusabasabako paka ku mulyango. Tokyulyanga kati webuuze gwe kyogamba omuntu akola mu State House wa Museveni lwaki yandibadde asaba ku bebekulu ku ssente yabatafuna bali bubyeze embwezo ziraba ziwangu tu weziwandula ozikolera zikera ku machana zikufuma ne zibanga ezikuyamba gwani bwida kikazi kubuuza gwani mama Kakalamu nze nabeerako najja kugendako mu State House nga aboogera olulimi lulundi lwe lukola Museveni yatabuka n'Abanyarwanda yaleeta Barundi ojjukira Museveni ensi gy'atasola nedda Kakalamu ate kati naawe gukwate kati Kasuku akwatiddwa mu Kisoogu yakagenda emirundi ebiri fe abaasibangayo nze mbe bankimanga fe period of time tugenda twatandika naye bunaku nkibaga kati Kakalamu wulira Kakalamu oba oyagala okulaba abantu abo basosoze actually Kakalamu oba oyagala okulaba Abanyankole be basosola ogenda basanga mu State House bababuuza buli kaseera gwani bw'oba oyagala okulaba Abanyankole be basosola e Uganda genda abo abantu abakolera Museveni bw'ojja otegeera nti abafuga Uganda si Bannayuganda Abanyankole mbulirayo Munyankole awali akuuma Museveni kubo bufala abasajja bawolaba abo abawanvu abayambala gundi bagabe Banyankole abola babamba anti katosola baawula gwe tobamanyi twagenda ngo Museveni bwatabukira ne Kagame Burundi ogiraba Burundi n'obulibo ofuta terifugwa president yenna nga Museveni taminaako mukono kubanga ye fallback position yaabwe singa mubagobe Uganda tebasobola kudda Rwanda Kagame asobola okulaba nti basobola okufuuka tabbu balina kudduka Burundi kati ekyo kyamanyi kikuwadde kyova olaba omusajja yafuga Burundi oli gwe batta Nkurunziza twasulanga naye makine nga tukuba naye disco gwe genda onaaliyo omanyi gye yalinga Nashimire yalinga ali anyowala ginebiwala ku speaki bwe bamujja namugamba gwe president kati Burundi nkiddamu mpuliriza Museveni amanyi nti singa bamuwamba e Uganda Kagame akimanyi nti bali tasobola bakkiriza kudda Rwanda fallback position yensi gye basobola okuddukamu bagiyita Burundi kyovola Museveni yagiwamba kyovola ne Kamiliyoni yagenda kugulayo redio bagaba malaji gagigulawo Kakalamu, are you following me? Njija ekyo nakyo kikulu mbadde njagala abantu bakitegeere kati ku kino kyombuuziza Kakalamu abantu abakyasinza obunyiivu mu Uganda Kakalamu tebakulimbanga tola nti Abaganda banyiivu wuliriza Kakalamu mpuliriza kyenkugamba abantu wadde mulaba Abaganda banyiivu
ngenda kugamba munange okyewunye Kakalamu abantu abakyasinze obunyivu lwakuba batya kwogera Banyankole. Kakalamu otyanga omuntu nabbira mu linnya lyo n'agaggawala naye nga gw'oli mwavu. Kakalamu obwavu buli mu Banyankole bonna ne mu bitundu byabwe byekyama bawunya mu mata tebalina na bizigo. Gwe Kakalamu bayireyo Kakalamu kankubuulire Abanyankole okwesiga omuzigo ng'ebizigo olowooza mirembe beesiga omuzigo tebalina ssente zigula bizigo. Nkiddemu okiwulire obunaku obuli mu Western Uganda zino ente zemulaba mbuno kati wagaye Regia Ndizembu mu kuyimba mbonga mugagga nnyo. Nali ngamba omuntu awo ne mugamba bw'oba oyagala okulaba Abanyankole ababonaabona genda olaba abaana be batikka okugenda mu kyondo ky'Abawarabu. Ezo kampuni zonna ezisinga eziri e Uganda ezitikka abaana abo nanyini baazo basajja ba gavumenti be bano basimanyi bayita abavandimwe bagenda eyisingiro Kiruhura Ntungamu ne bajjayo bambi abaana abali nayivu. Omwana n'ava Entungamu nga tatuukangako Kampala bamutuusiza ewantu mu kiyumba kumujja okumutwala ku airport. Kyova abaana basinga okwetta Dubai ogenda okulaba amannya gaabwe nga bawestana simanyi ongoberera era abo be bagoba mu biyumba nga babatunze eyo simanyi bita bali eyo. Nkiddamu abantu bakyasinza okubonaabona ku mulembe gwa Museveni munnange Banyankole Kyova be basomba mu baasi ne bajja okulya omuceere ekkololo. Kakalamu Museveni buli walayira basomba baasi okuva mu Western Uganda. Ekibuuzo tobuuza lwaki olowooza tagenda wali eluweero najjayo Abaganda n'abawo emitwalo 5 agenda mu Western Uganda kubanga banaku bamuwa emitwalo egyo namwa n'omuceere. Nalaba omusajja omunene mumumanyi omusajja omunene munamawulire ava oba Kabaale. Kakalamu kankubuulire omusajja omunene bw'ati atasobola na kwambala ngatto munnamawulire w'e Kabaale bamuwa emitwalo 2 n'ajja ekkololo atambula ne kakamera aba bw'ati bannange mu musale musajja munene abeera Kabaale emitwalo egi genda olayo ennyumba gy'asulamu oyo musajja bannaku. Kati Abanyankole nga tugume bakooye balaba bano abasajja balina gye basobola okuddukira e Burundi. Kati otuuka n'ogamba ne bannange neekuba kufa kati katufe. Kyekino kye nagambye nti mukyala Lukwago twasamireko mpola. Kati tugume omulaba tugume oyo musajja tubajja mukuba laundi kick egi. Ebyo ebigambo byayogera obiraba. Kati kankubuulire tugume yakola sheji ng'ali obwa Ndugu Stanley Ndawula namuga tugume tusaasire tosooka kudda era zino zonna ezizzeewo abadde takola azirumbyeko eri no Kakalamu no one tabba Wine people will come no one gamba wisdom mutte people are going to come. Ekyo nange kyenneewuunya ti omusajja alese entiisa laba buli omu alaga anti Muhoozi yasoma akatabo ka Machiavelli yagamba mwifo ky'okuddira abantu okwagala bateekemu entiisa ebyo tebijja kukolayo. Kyembadde ngenda okugamba Kakalamu ngenda kugamba Muhoozi oyo mulaba mbu naateekamu abantu entiisa ye yennyini atya. Yagamba wakabinyo nagamba asobola okuba Bobi Wine mbikone namugamba musajja Bobi Wine yamugamba nkuwa maachi nga bansibye omukono yaddamu okwogera oyo. Singa Muhoozi yali yakola training emale Sandhurst n'omugamba abantu bagaye Sandhurst eri Bungereza sa America bali no by the way nakola ensobi Sandhurst mu nsonyiwe ate nange omanyi oba oyogera wano yes Sandhurst eri Bungereza by the way ntumirako ne Major Musokaawo ali mugundi mu Royal Navy ye Bungereza by the way na it was abamu nga bangamba mbunkuleke wete tyogolebe nabyo naze nneme kuyingiramuko era nga bangamba nti nze mukukolera gavumenti ndi nambe kubanga mpisa ya agenda zaabwe bangamba Kakalamu ninga omusajja tebamusala mu black Kakalamu kati kankubuulire Kakalamu mu Bobi Wine aba n'amala ayogera nti njagala Jeno Katumba Wamala twekuba ebikonde Katumba Wamala Katumba Wamala mutwekuba ebikonde nkulayirira Katumba Wamala mugaja ntugende mu bikonde. Do you know why? Omusajja oyo Katumba Wamala yajja ebbaluwa e Sandhurst Town mu Bungereza nga bagiwandiiseko bwe bati ye yasinga era wamulaba we yajja okuba zaake omanyi omukubi w'ebikonde ffe tubadde ne Zebula omukubi w'ebikonde nga mukubi w'ebikonde omulaba mu nnyimirira ennyimirira yokka wootegerera n'ogaaka mu muviira ono nga tanakanyuga kikonde. Bobi Wine n'agamba nti nno Katumba Wamala
Katuma amala agamba ndi mujjaso mutendeke kangenda akana ati sikankubeko obukubi nga sikoze eki. Naye Muhoozi yagenda obakolo yali kuki naga Bobi Wine mwataga mu fight. Bobi nagamba ngenda kuwa fight at any day, any place, anywhere ajo yagala nga n'omukono gwange bagusibye. Muhoozi yaddamu kiwandikako. Yamuzeemu namugaa kati ati okulabika keeka. Va ku ebyo ebyekisiru bye byayogera ng'anywedde oba kiki. Tuli ku fight gye yayogera, fight yajogera Bobi tanava na Uganda. Bobi namugamba fight sebo wendi Muhoozi taddamu kyogera. Nenkubirako Muhanja akulembera ebikonde ne mugamba muganda wange. Bo taking over bana Muhoozi yagambye asobola kuba Bobi Wine yangabuzidde. Bwe nalaba yo tweet eyokubiri ya Muhoozi agamba nti ayagala fight ne Bobi awo ntandike twalinda tweet yabula. Omanche kitegeeza mbuusa training ya Muhoozi. Teri yo mujasa ayise Sandhurst nga ayise mu training. Nonga Bobi tagenda ngayo. Noga tosola kujjanga oli general. Ate si jangu bakube. Yaga very soon are taking ekifo kya president. Ebyo no musuli nabitwala. Olaba no yito joko yafugako Uganda. Yani Tito Okero. Yayita manyina kuwa teagenda kona mpitu. That's nothing. Naye tuli kulongivite. Kakalamu nakugamba nti Bayibuli Katonda yakeera n'agoba Sawulo. Tuli ku Bayibuli Katonda yagoba Sawulo n'amuggyako obukulembeze. Munnanga abana b'Isirairi ne ubawulira nti waliwo gubafuseka amafuta. Balowooza nti enkya Dawudi agenda fuuka kabaka. Omanya ekyaliwo kyatwala emyaka between 13 ku 14 nga Sawulo akyabakalakata. Ekibuzo kiri nti enkomerero ye omwana wa Sawulo Yonasaani yali muvubuka mulungi nnyo ngali bakubano ba Muhoozi abatagala oli yali mulungi nga bagamba enviiri ze zonna sima Bible is describing naye yali adduka ku horse yali avuga horse yali adduka ku horse oba ekiti ngono nga kibaze bwati okuyita ku kiti ekiti oba kyaliko magwa we yabuuka bwati enviiri ze ne zigira ziti zakwata muli mu muti teyavaawo. Muhoozi bali beko omanyi balowooza nti balina gundi bw'abeera bwati n'alaba nga alina buno bu drone Katonda kakalamu oyo Katonda yakeera bwati ne tulabako ku basajja abagenda bajja genda tulaba nti abo bazadde buli omu alina abaana nga 810 ojja kulanga n'abaana baabwe babeegaana amannya anti bakeera tugamba batulaze n'omuzzukulu ojja kulaba who knew kati olaba twali awo Anita Amonge neegana n'ennyumba z'alina Bungereza bitime kakalamu tozanyisanga time Museveni ali awo bulwakyuka bwati golaba nga atagenda kakalamu ngenda kugamba abantu abakyasinza okutya be bafala gwe bagaye Muhoozi okutambulira mu motoka 10 yazeegomba nnyo I mean gino eba president wa Africa gino ne baba wano goloza Muhoozi teyeegomba kutambulako nga Uhuru Kenyatta owe Kenya abera ne motoka ezi ate nga bannakenya bali wild nnyo ne Muhoozi n'okulingiza obulingiza bwa Tiger goloza Museveni ayagala nnyo okubeera mu kayumba k'embwa gumanyi okubeera mu akayumba ng'olinga mbwa bwoti waggulu eno emanyuma yenna ali bwati alinganga kiddole atya sasi teri muntu akyasinza kutya ng'oyo Museveni ne Muhoozi kakalamu kiri kiddole era Museveni waaba tatya lwaki abeera mu kayumba k'embwa kakalamu obulamu bwe tuyina abo just time kyovala Museveni buddakiika asse emyaka gyagisala agisala kati abaana bali mubuuza mukyala we gwakiyita kyangu kakalamu bamubuuza mukyala we nga si Minister of Education abaana bamubuuza mukyala we kati kakalamu kankubuuze gw'omanyi kyekitegeeza nga tosobola mumuleeta kati nga tazabika Monitor yakuba where is Janet Museveni Size babere bagumikiza twabeera ko tulina Bank of Governor of Bank anti kubanga Uganda Museveni agifutte pitira tunera twagimulekera bagipamemu naye tuli ku ebyo tetuli ku bifo tubuuza where is Janet oli naye muno mu butakando yamanyi anti kakati kankubuli ne waba aliko ebyuma kyetumugambye era tufuira kankubuli kakalamu fe tuge Katonda n'amalawo abo bafala emyaka 2 tujja tuuka muggulu tuyombe ne Katonda kakalamu kankubuli Katonda ne wanatusundika mu muliro nga tuyombye naye tujja kuyomba ne Katonda kakalamu sha
tebajja tubonyabonya gwe kati Kakalamu kangubulire ne wabawo pastor wano n'amala yasama musabire kato musabire abakulembeze musabire ne Uganda ekitambiro we kikoma amayinja tuga ne waba bishop amayinja gegafu amayi engatto zaffe zifuuka amayinja tewakyali bishop tewakyali seeka Uganda asobola kwasama titusabire Uganda n'abakulembeze tukoma ku Uganda tetutegattako bakulembeze baluwa balu abo mukama be yagobedda Kakalamu osaaga Kakalamu kino nkiddamu nga nzija kukya tugume nkimaliriza Kakalamu tugume bonna era nze manyine waliwo n'abatawogera bagenda kwogera kati Kakalamu who knew nti Otafiire asobola okuddawo n'agamba Professor Gundi Kamuntu Professor Kamuntu yafuuse Minister of Internal Affairs General Tugume n'amugamba weegendereza Otafiire General Otafiire n'agamba weegendereze aba crime intelligence abatta abantu ekyeyonoonere oyogera ku bantu bange naye manyi gwe yali ayogera kuddamulira nze ddamulira is my friend siminaako buzibu njagala ddamulira ddaawo atambulemu ng'omuganda nti eddamulira olabe amanya balina ag'Abaganda ago agakanga ddamulira oba beddira ki Otafiire kubanga mu Western Rio yabadde amaze okuwaayo nti oli ddamulira gwomanyi nti statement Otafiire gye yakoze niwe giba emyaka 3 bali gijje ng'obujulizi okukwata ddamulira naye ate Omunyankole n'amuwolereza aliwo Omunyankole n'awoleza n'amugamba nti kiddemu mpulire Omunyankole okuva ddi Muhoozi si Munyankole mu buzaale ekimu yazaalibwa Tanzania abantu abagenda e Tanzania nga balifujja abasinga baali Banyarwanda Kakalamu bino ebintu kati Kakalamu balina kwesimba Tanzania nga president bw'aba yagadde naye bali Tanzania bamutemako ebigere naye ng'ozanyisa Tanzania Kakalamu kati Omunyankole awolereza ddamulira wano newe mba nfa kikafuwe okufuuka prime minister waawe nekisobokera ddala kubanga Kakalamu waliwo ebintu by'olina obutawaanya Katonda tosobola kunyiiza bannansi ba wano nti ozze emyaka n'ogiba 25 mbuki basooka ne batunda bati ne baga ogira odda ku bwa kansala bangaye waliwo wano Omunayuganda w'engulu be bajja wano ku biseera by'Abaamini bajjanga Bachooli Balango ojjukira Amini yali mukakwa bazadde generation ngezi yajja okwesimba ku bwa meya ng'erinnya abazungu ne bamutunulira bati naga byeyogedde byonna tuwulidde n'ekisooka olinde zino si ze New York ziri New York abantu abalimu New York efugiddwako abantu abatali B'Amerika efugiddwa Bayitale gundi obadde ki ate n'ekyawangusa Mwamudaani byangu yagamba wano ngenda kusala ku bbeeyi ya train gwomanyi naddira food store ozongeramu budget bintu bitono nnyo ate mu America kasita oyogera ebintu nga bwesimbyewo gwokimanyi nti wano linnya train omanyi ebbanga lyemaze nga sinya train natuuse ne bimbuzaabuza n'okumbuzaabuza naye nga we bagamba $3 oli n'agamba angenda gisala we munnondo bwa meeya ebeeya 2 oliaga ogambye ekisebo 2 nkuwa akalulu Hamudaani kye yagamba era abikoze tebalina kye bamubanja juzi yabadde n'Alicia Keys bali ku New York ali mu kuba rap yabikola byeyogera byebyo ne kati oddira eno Toronto bagamba ogenda kusala ki abantu abali muno beevugira amamotoka gaabwe tebalinga nti jamu alinga New York gwe jamu kyakwata gwomanyi jamu akwata New York n'emmotoka noyagala ogireka nze nno eno wiiki yo bwetyo bwe nkoledde ku sayidi eyo buli olukya mbadde ndabayo kampunzike ku kino Kakalamu kyogambye Kakalamu nti abantu bangi lwaki bameruse tebatya Muhoozi bali awo Kakalamu Uganda egenda tuuka nga ne Muhoozi atya ekisiikirize kye gw'omanyi nti no mu State House mu sitting room we mutuula bwe muti wabeerawo abakuumi wadde temuli bantu bagenda tuuka awe Muhoozi nga n'ekisenge kyateekamu abakuumi nga basula bayimiridde bato asula eri bbunga waba yagadde Kakalamu baatwala omusajja yali wa Syria wano nga teri naasuubira nti basobola n'omuggyako
bagenda yali yasima ttano singa tebaali barasha mwanguyira bambi mujjawo ne helicopter zaabwe bali bagenda mulya bunyama. Museveni muleke, just a matter of time. Zino titi zabadde zibagamba ezagala okukwata simanyi munne Kabaka bagenda mukwata zabadde ntuufu babijjeeyo Balamu tolayo nti no Balamu yazze n'agamba mbu ziri fake yalimbye. Gwe kati kankule Kakalamu omulabe wo omulaba nganga akola ensobi muleke. Kati Muhoozi ali mukugwira Muhoozi ali mukugwira Kakalamu olaba nga omulabe wo ng'akola ensobi tomulabula. Muhoozi omulaba ali mukwegayula ati wegayula ati amabete gonna gayita wabweru. Kasita Muhoozi namulabe nga atandise okuteeka tweet za Kabaka ne mulaba byonna amabete gayita bweru ali ati Balamu yazze n'agamba biri fake ani akulimbye. Gwe muleke oyo Muhoozi alowooza obwakabaka wa Buganda buyise bwankole bwe bapamamu. Luli tolaba nti n'abantu beekalakasa ekyakayunga nga tebali sitedde ku luno kaakati Kakalamu bana balina ku social media bana bakigezezaako abakirabye babasalira amagezi okujja gundi internet tofaayo. Museveni yajjako VPN tubadde ku Facebook newe yazizaako Facebook abantu tebabitegedde. Kakalamu kankubulire right now tebakulimba nga Elon Musk aleeta n'obuntu bwa Starlight biki ojjako internet awo wallahi abaana ne bakola ebintu ne bagifuna. Anti gwe muleke nawulidde simanyi Sala agamba ono manyi Muhoozi wa generation eno Gen Z yabyogera dda gwe muleke nga abazungu aba bajja bamale babeeraawo nga tebaagala ba Germany. Kakalamu no one knew wetwogerera kati Kakalamu Kakalamu katunzike ne kino okumanya Uganda ebigenda mu maaso ensi ebigoberera. Twitter yagala njogere ku kino ekya immigration wano mangu tujja kukyogera tukigenderaawo kankigiremu mangu tujja kigaziyamu tunaba twagadde. Kakalamu Canada etagoberera bya bufuzi gy'osuubira nti tebiriiko yakedde n'egamba okusinzira ebintu bye tulaba mu Uganda n'injustice bw'oba omwaka oguwedde nga 2 ogw'omukaaga 2 June 2025 omwaka oguwedde bwe baba baakuma empapula okay kangisome bulungi ate ng'ezikidde iPhone aba Android nga tulabye so badde abantu balabe nalabye no bani abajipo IRCC Immigration Refugee and Citizenship Canada bagambye changes to the pre-removal risk assessment for Uganda. Kati kino kyebayita pre-removal risk assessment kibaddewo nalabye munamawulire wa foomu ng'atagaane ng'awaayi buli muntu yenna omanyi kati ekintu kiggwawo buloga agenda ne ngamba owaayi kyebayita pre-removal risk assessment kibaddewo nga kyekitya nga bwe bakumma empapula osobola okugamba looyawo n'ayita mu pre-removal assessment kino pre-removal risk assessment n'addamu n'awandiikira immigration nti bannange nze gwe mulaba kaye singa munzize e Uganda kino ne kino kigenda kumbaako mu mateeka sayininga gundi ekipapula naye kati eyo ate oba oli ku apiiru eno looya waasobola kikola nga takoze ebyo bya apiiru kyo si kya apiiru kasita oba n'obukakafu n'obamatiza kubanga etteeka bw'oba oli refugee mu Canada amateeka agaba kakafalinga ga UN singa kati kankubuulire taka ogiraba by the way you people if you don't think nti nno bino bintu biri serious muganda wange Lumbuye Muhoozi ayagala beekalakase ku embassy y'ettake okimanyi nti nolwe yabadde alowooza nti nno byakulimba Muhoozi ttake yakedde nemusomera etteeka Lumbuye okubeera ettake nga refugee teka lya UN lye limufuga singa bamukwata ne bamuzze Uganda Lumbuye ne bamukuba UN esobola okusasuza ttake
omuwendo gwetamanyi katake tasola genda mu ebyo ira ko kuzali ale laba munyagwanga abasajja bange nga ba Dogo Nation bakiseka mugamba omuzaye omujja mu South Africa omuzaye Uganda agumire jambia y'omuzulu wagira agumire jambia y'omuzulu atazeyo Munyagwa yagambye njagala bankwatire ki afulanda ni bwente nemunange sala tezikola afulanda na at least okudda abere Kenya kati kankubulire lumbuye tosobola muzza Uganda singa president w'ettaka amukwata n'amuzza ne bamukwata of course baba bagenda mukwata it takes one lawyer ettaka basobola n'ogijja mu billion eziwere 10 UN ate njukira we muzaayo ate kati UN ate interveninga kubanga oli omuntu aba yeewa mu nsi emu nga refugee amateeka agamukwata ga UN katake tasobola kuyingira mu ebyo ngenda kulaga nti lumbuye era mwe abaali basekera lumbuye mbewunya omanyi nti munyagwa bana I don't know how stupid munyagwa is kyebala nagamba munyagwa teri muganda musiru nga munyagwa no wonder ovakabale weyita muganda yakera yagamba nti Dogo Nation ne Kiseka ne afulanda ne bakolere NRM kati omusiru nga munyagwa omujjawa kati kankubulire lumbuye muhozi yakede n'asazaamu contract ya take gye badde genda ekola Uganda omanyi contract gye basazaamu take yebadde egenda okukola railway line gye bali mu kukola simanyi standard gauge railway eyo Uganda yebadde egenda ogikola muhozi yagali ngenda ngisasizaamu take negamba no problem olwalumbuye one guy lumbuye oja take yagambye bannange okuzza lumbuye anti kasika contract yiyo wow obo wakamala ekyo ng'ogenda olaba kimunyagwa ekiringa ffene ekiringa omuwumbo gwa Charles nga kyogera nti ate lumbuye akolere NRM kati ekisiru ng'ekyo kijjo kimunyagwa sajja babapiriza sente take yagambye anti-contract ne lumbuye we better lose the contract than hand over this refugee guy kakalamu amatega agavuga aba refugee gavenako ebyo bye Uganda ebyo babeera kubanga tufugwa bachali abaveyo mu nsi kuba pamapama aba muhozi bafukafukira ebisenga balowooza munezine ensibu ezityo eyo Uganda nsi ya B nga wojira zonna ente ziri awo zipamapama kubanga bali awo basula n'ente zaabwe ne kalimbu ne biwente kati tuli kuzino nsi zitegereka lumbuye you cannot era nalabye Sodo nengaba naye Sodo Katonda yamuddamu anti yali alina ekimotoka kyekikadde nga Sodo baddidde nono omusajja ategeera abadde gundi ambassador wa Uganda mu UN Adonai bagenzi basinkanya ambassador wa Turkey bamugaye twagala lumbuye oba tugenda kwekalakasa naga no problem mwekalakase we can't give you lumbuye lumbuye sebo kati kyenkunyonyodde nze neewunya kimunyagwa ekiringa omumbo gwa B ekigamba nti ate lumbuye akolera NRM kati oyo aba ategeera kati ekyo kimu osegedde ekintu ekyo kati kino kye bayita pre-removal risk assessment bwe bakumma empapula Canada ebadde n'ekintu singa bakumma empapula nga tonnagenda ku appeal osobola okukozesa kano akawaatwa kasitoba n'obukakafu nti kenninyira wano bano abasajja bakola ki banywa waliwo ekintu kye nandiyogedde waliwo munnaffe gwe sitajja kwogera ng'osobola okufa kimu kyokka kyali afa bamukube mu mawulire kasagaafuluma obwo bwe bukakafu obwo bwe bukakafu kale kankubuulire kankuweeyo waliwo omuyimbi ali wano bamwogerangako nti nno muli wa gundi byotegedde egguli eryokalyoka lyeyamutaasa bwe bukakafu bwe baagala tosobola mukwata muzza Uganda ng'eggulira kasa balisomako lya New Vision bukedde wa New Vision ntalina jadda kyokosa pre-removal risk assessment now Canada kubanga kiyaddewo wabula kino kyeyaleese kiri specifically ku Uganda kituufu munnamawulire oli kyeyaguddemu embi kitya oba buloga kibaddewo naye Canada ebadde egoberera Uganda yagambye bweti bw'oba ng'oli mu Canada okuva nga Ottawa June
Sagala Bisom, as a result of the changes as the result of Uganda nationals and former been very good one ngenda okusoma. Uganda nationals and former residents of Uganda may now be eligible to apply for PRRA if between June 2025 and June 19th 2026 they received a final negative decision. Kanchinyonyode Canada egamba bwoba oli munna Uganda obanga wali mutuuze byonna bye bimu anti kati bayita permanent residence ne citizen bano babyawula osobola kubanga wali munna Kenya nojje Uganda nofuna PRA ye Uganda kale muganga alina passport ye Rwanda najje Uganda nafuna PRA ye Uganda balowooza waliyo PRA ye Uganda kati nojje Canada ng'oli ku PRA ye Uganda bagamba bw'oba wateekamu ng'osaba obutuuze Canada nga 2 omwezi gw'omukaaga 2 June 2025 between 2 June 2025 and 19 June 2026 omwaka gumu emabega nga we wasaba obutuuze baakuma Canada egamba bwe baba baakuma komawo osabe ng'okozesa pre-removal risk assessment kubanga bakizudde buli muntu yenna go bamme empapula mu mwaka ogwo singa dde Uganda yandibaako obuzibu wulira kati ate kyengambe bannamawulire abamu kye batayogedde ng'ogyeko ekyo eky'omwaka Canada negamba n'okugamba gwasabye nga katugambe 19 ziise June 19 2 days emabega ng'era naye baakumye empapula gwe naawe saba eno pre-removal risk assessment osigale Canada emyezi 12 nga bakwetegereza oligo bamma mu mwaka guli ogusoose gwe automatically kosaka era buli muna Uganda tuli mu kukuba masimu bakumaddi sawa yono linyendege obane bonna n'ababadde bali mu underground bavudde we baba bakumma omaye ekintu kitegeeza oli obaddeko ng'osiiba Katonda akusaasire akuddemu essaala ekintu nekijjaga era ngamba bannayuganda abali e Canada abali eyo nga bakumma omwaka oguwedde nga toka wansi wa gwa mukaaga nkoonaako ono muhozi yaleese bino oba just kyengendako omuntu aleese Canada okugobera n'okukyusa mu mateeka ga immigration yago okuwa bannayuganda empapula muhozi tebakulimba akoledde kyeki kyekugamba bw'olaba ng'omulabewo ng'akola ensobi kakalamu tunula eri oli ekifi ky'enkoko bw'olaba nga muhozi ng'agamba Joel Ssenyonyi ngenda mujjako bwa leader of opposition kakalamu tuna ekikopo ky'amata helicopter ya nino na family yonna bw'olaba nga gundi ono mufumbiro ng'ali mu kkomera Edi Mutwe Elias Lukwago gomanye kye Elias Lukwago mukwata gomanye kye kigenda okufunisa abantu empapula Elias Lukwago bw'olaba era tusaba Katonda Elias Lukwago aleme fiira mu kkomera tusaba Katonda Elias Lukwago baleme mu bayita batya kati bw'olaba ng'omulabewo kakati ebyo byolaba muhozi byali mu kukola kakalamu gwe naagamba nti Bobi Wine talina kyakola Bobi Wine yagenda mu America omanyi Bobi Wine wagenda mu America talina kakalamu Canada teri nnyo mu byabufuzi naye yakedde nga kigiyitiriddeko neega naye bannange bannayuganda muluwa kakalamu omanyi nti nno buli munnayuganda gwe bamume empapula omwaka oguwedde paka ne guno nga gutandika teri agenda kuddayo ojja ng'oli mu ssiru gwe kuba bukubi omanyi bannayuganda nabaabamu basiru basobola mu empapula n'asirikira eyo come get a good lawyer a Ugandan good lawyer tubayina ategera ground ya Uganda ekiriwo nkigamba nnyo bannayuganda ali munnayuganda gwe natubukayo simanya alina lawyer muju simanya mukubira muleke muhozi akole ensobi naawe ayasama agamba nti Bobi Wine ali mu America talina kyakola effect ya Bobi Wine ali awo mu America zikolagana ne Canada wano gomanyi Bobi Wine abantu basinkana byolaba Bobi Wine ogenda mu university na luddawo ezo zonna meeting zakola bana abasajja bagoberera kakalamu ngamba tuli mu lutalo twalutandika dda rebellion naboli ambassador nga yogera ne otafiri ka video kali kadda odi yeyo nga ono mchala ono black
ng'agamba nti Bobi Wine bafuukidde ekizibu. Kakalamu audio ya muho ya Otafiire abantu tebagiwuliddeko era singa obadde naye wano wandigiba bakutte audio Otafiire yali ayo gwe tofaayo oba yabbanga ki oba yaddi yali ayogera ne omukyalo yani Black ambassador mu European Union ng'ali mu mugamba naye Otafiire Bobi Wine ng'atufuukidde kizibu simanyi mugenda mumukwata kati ekibuzo kiri nti ng'osanga omusiru Franga Shumba oba munyagwa akedde ku gundi ku miceere girimu oba girimu nyama kisigimanyi yenna ali bwati alinga muyiwumbo ngagamba nti Bobi Wine talina kyakola. Kakalamu ngenda kugamba olutalo Museveni lwe yalwana mu Luweero lwali lwa mmundu as a gun. Right now Bobi Wine olutalo lwalwana lwa 20th century muganda wange lwabagezi bokka a mere meeting like this ekyusa ebintu tu. Kakalamu obanga olwana ne dictator afuze ensi okumala emyaka 4 tosobola mulumba na gun like that tekiriyo kubanga bo budget yaabwe sente baziteeka mu Malaysia. Chovola right now Museveni tuyina amagye ge Uganda tuyina police tuyina baddamulira tuyina ne tubeera n'abantu tuyina sente za Museveni zi bola baba abamu abanyalonda abalivuga boda bayina emmundu budget yo n'obutakola nguudo ebeeramu abo bantu mukuuma okawulidde ako kati bw'oba olwana naye obulina okuba mugezi nwanye naye ntya kyokubola Bobi Wine abala nti kangende mu America lino ebbanga kubanga Bobi Wine singa asiga mu Uganda ne bamuteeka eruzira tekyandikoze na bulungi sisobola kwagira Bobi Wine genda kati back to Uganda ng'abadde olutalo lwa Iran na America all the focus eri era basayininze basayininze electronically Friday era kale kati tugenda tuuka mu gw'omunana mu gw'omwenda alisinga abasajja bawunziseeko kubanga right now America teyagala kati musajja onadde mu lutalo jukiro olw'era terunakuggwa kati lyo lwa Iran lubakeese baswaliddeyo now kiri nti omusajja ajja kuyimirira bwati nga yes kubanga balina interest mu Uganda Trump asobola obutayogera ku kintu kya Bobi Wine ne State Department ekigoberera Canada na America bali aba Canada weba ekoza amendment mu immigration laws zaabwe kitegeza na America eri bweti Kakalamu just a matter of time ogenda kundabira aba basajja mwebyo bisati nga badduka emisinde ate Kakalamu kati kakubuli aba Museveni bakaddiye tebijja tuluma nnyo na Kakalamu teri kirumanga omwana we bamutadde mwandaki nze nalaba omwana wa gundi Gaddafi nga bamutta nenkaba n'amaziga Gaddafi kale ye yalidde ku myaka nange omanyi omwana wo none yakafa yatulu nange one yakafa kale engeri gyasomera mu Bungereza biti yaruma abantu bangi ekyo kyekiri olulunyiriri baba bagala Kakalamu ngenda kugamba gwa fa ebiseera bibala ne bijja ne Kakalamu fa bakwatibwe ennaku ku family ya Gaddafi bali aberi bya bali wali be bamanyi naffe bali babagoba bano babisaati ebiringa amasuuka gwe banakenya bajja gamba nti bannange omusajja mutwale empola naye oyo omusajja okimeti n'abantu abamawanga amalala awo bani bawulira nga mugamba muzeyi mu mwaka mama Kakalamu tujja mugoba n'ebyo ebisaati ebiringa amasuuka ng'agoberera nabbanja n'ebyo ebisiripa bye ojjondabire mama nyabo abe Kenya bajja kuba bagamba bannange omusajja lwaki temumusonyiwa nga mumugobye nnyo ng'abanna Uganda bakutta amayinja n'embuukuli bagoba omusajja yambadde ekisaati ekiringanga gundi essuuka nga ne nabbanja yambadde binniigi na maama ozanya nozanya twagala basigala baganda baffe buli omulaba ntuzeemu okutula bwekiti mu kati obaba wabweru episode ya feri je twabasubizaako ekiri e Bulaaya bina atera okuba ate ng'etandika newe n'atambula emyezi 2 naye buli musama tujja kufunangayo kakadde tukyaze tubeereko n'abantu ab'enjawulo tuyiteemuuko tulabe kye tusobola okukwata tweyongeddeko ebbanga litumaze mu November nze n'omukulu tujja kuba tuweza emyaka 3 wanu naye wowulira nga tuli wano izo gatumazeyo bbanga ddene naye era ligenda naye ekikyo kyotera okwogera nti osobola okubeera wano nga firiji gye wasanga gye walekanga nakati Kakalamu wantu emu wetunira bwenti enalimbeera nengamba muzeyi mawa kale kamwogere yangamba kaye abakuvuma tobaddamu tobanyega efiriji ogiraba
New York ku dduuka bali namusanganga yangambe fridge gyawa bweru we wagireko ogenda gisangawo nangamba era njagala kutegeeza kino Haruna mu biro wali restaurant ye room ziri ebbiri tezivangawo yangamba room za Haruna mu biro tezigasiwanga nangamba jangu mpola nkyakongera ekkubo erikirira wali ku kalenda n'ebinya bikyali awo nga wabireka n'okweyongera bikyalimu nanga kaakati ne lw'ensonga eyo tewaba n'omu akulimba yense dduka ku speed baleka tubasibule yaŋŋamba munnayuganda tabeereeyo n'akulimba mbuno akusinga kyamaanyi bane kati basibule Shakibu by the way Shakibu congratulations namulabye akubye munna Kenya baba yatakumira fera tukuni The Answer Channel, a solution to every situation.